twabuvaako twagamba katwogera amazima oba tufa tufe. Bamuwa obutwe emirundi 3 ogusooka n'abuwona, ogwokubiri n'abuwona, ogwokusatu n'abuwona, ate ng'ali munda. Kyokka ngamba jangu tuwagire piraawo, jangu tuwagire NRM, ate nga gyebakuweera obutwa n'engamba ze tugume ngenda kufa nga siyingidde sigenda babumpeera ebweyo era lulusente ne baabumpa ne mbuwona nange. Ffe tetusaaga, tetusaaga ffe. Tamala mirundi yadde afudde tafudde. Ffe twabasuubiza wano abatukoze obubi, abatukoze bye batukoze. Olunaku lwe batusanga mugule kikonde kigenda kwaka, Yesu yagenda okutaaza. Tuli basajja bazibu baffe. Temutusanyisa, gwe mutulabira awo mulowooza nti ki? Mutujja ku nsi ne mulowooza nti ne muggulu mugenda kutujja, mugenda kutusanga bakazi n'abasajja mwe, mugenda kutusangayo. Mbabuulira Uganda eno ensi yaffe bwe tuba twogera bye twogera tetulina gwe tuvuma. Nedda tugamba twaneemukolera abantu, kansala kolera abantu, Pulezidenti Museveni tukwata emyaka 4 kolera abantu. Okitegeera lwaki omuntu abanga n'okuseera kano bw'oba oteekako amasanyalaze okuteekako n'ogulayo akagamutwalo nibakwa units 2 tugume ne bakukyogerako. Nagamba bakuwa obutwa, nagamba bakole batya. Tamala mirundi gye eryakola emirimu gye ne bamugjayo ne bamuyingiza mu State House, ne tulowooza nti bamuyingiza mu State House abeere bulungi. Babonyaabonyeza mwana mulenzi okutuusa lwafudde. Mwogere amazima, mwogere amazima, mwogere amazima. Lwakuba mubikako agenda kunzija kwa Kazindaalo. Nimubikako tamala emirundi tiyandifudde ku myaka 6. Tulina abantu ab'ekyenda bakyaliwo, tulina abantu ab'ekinaana bakyatambuza. Naye olw'okwogera amazima mwe ne mugamba mwe musigale nga mututta, buli mwera okutta gwe musse toyogera, nga baleeta miliyoni 10 nga bagamba twamuziise. Miliyoni 10 kintu kitono nnyo ku bulamu bw'abantu abafudde. Basajja mwe mutuse nnyo. Wuunangobye kale bannange omukama nandiyogedde wano fetulina nandiyogedde oba bintu by'okusaaga wano. Omanyi mwe mugamba, abamu bagamba oyo tugume, abo abanyankole, abo abaki. Kambabuulire waliwo abanyankole n'ebinyankole. Ekyo njagala kubabuulira. Tebakulimba. Nze mbadde ne Tamala emirundi nga yangulira ekigere ku wali ku Dewington Road. Naye nze anaamanyi gye nsula, anaamanyi engeri gye mbeerawo. Mwe temukimanyi mwe. Oli n'alyoka kugamba gwe kakati gwe lwaki oli looya oli journalist lwaki wayita kadeedeeyi wa Buganda? Temumanyi Buganda gye tujje, temumanyi Abaganda kye batukoledde. Tuli wano olw'abantu abatali banyankole ne batulazira basajja mugamba kimwe. Temubaako bye kwogera. Akazindalo kangakuwe kakuwadde akazindalo. Tamale wuumula mirembe, Tamale wuumula mirembe, Tamale wuumula mirembe. Musajja gusukodde kakazindalo kusokumwamula kutemamwe. Tuli basajja bakambwe, tuli bakambwe. Mulowooza ensaano kambabuulire. Kamalirize ngenda kumaliriza. Nambyambali makambabuulire. Mwekambabuulire mmwe mukolerere omulambwe gwammwe. Tamala emirundi akikoleredde. Ffenna abali wano mbadde ngenda nga n'akasindalo tebakampadde. Olw'ensonga abantu baba bakulaba mu ngeri ndala. Oba kitegeera? Mwenna abali wano mulina ebyokukola naye musewono lwa Tamala emirundi. Kubanga badde muntu nga buli muntu yenna amusembeza. Abakulu be yakolanga nabo mu State House wano tebaliiwo. Bwe bawe bali bayinza okuba omu babiri. Temwesiga bagaga be mulya namwe ssente be mutambula nabo be mukola nabo. Mwabali mu bagaga kwagalana tewali mugaga agenda kusitula keesi taliyo. Olina okubeera n'abantu nga Tamala emirundi n'agenda n'anywamu n'abantu n'atuula.
n'agenda n'abakokyalya n'atuula naye gw'oli eyo otambula n'abagaga kubanga waguze hariya abantu ogenda emmotoka ogisibyeko gundi toyagala abantu kulaba ogenda kufa wabule n'asula ewuwo obatamale walundi wajjudde wano n'enkya tugenda kubeera kyengera ne kalisizo tugenda genda mubadde kibasajja fe bannange nze kankome wano kubanga ono andi bubitamu kansiibule kansiibule Mulinda nabadde Kereziya obudde butuuse nabadde Kereziya narabye abaana bayogedde bulungi nabalabye naye mulinye ebigambo bigenda kwogerwa eri mubumbe abaana tugenda balabirira abo tugenda bakwatako tugenda kukola tutya ebyo byonna bya bulimba gavumenti ejjudde obulimba obutagambika ekyo mbabuulira amazima batulimba mu baana bamuwanga gwe tomumanyi abaana tebasoma ne balimba kudamulira Afirika eyafa abaana tebasoma ne balimba twagenda kulabirira famire ya Isima tata ali wali mubuuza bali balesiyadde 10 tembagala muleka kutulimba tebatulimba mwogere ekituufu tamala badde mulwadde wano twagenda wali kituufu ayinza okuba baleeta sente bakola ki naye okujja okulaba omuntu nga mulwadde lwaki totuukako mukola ki mu State House mujje mulabe ku bantu bemukoze nabo mujje mubalambule mulambule abantu nga balwadde omuntu n'akuwagira n'ayambala enkofiira mu kisenge kye tubaddemu ekyenyuufu bantu nga ye n'asigala mu NRM n'asigala ng'ayambadde akakofiira n'alwala n'atuuka okufa nga tewali yatuuseeyo mu ddwaliro basajja mwe nga mugamba oweereza miliyoni 10 gwe nkusiibudde musajja gwe koze ne tamale kuva 9 mu gumu lwaki ngamba 9 mu gumu tinali nkyasoma ng'ate taata wange alina baalawo kumpi na Lwamunno nga neyunira nnyo akuwandiika amawulire nenzijoomo naye najjanga mu munno nenkwata ku typewriter oluusi nakasitole keefunye nenkwanako bwe nti naye omusajja omu yansanga eyantiisa omwami ono omu munnamumanyi omwami bamuyitanga Mutagubya omwami Frank Kawoya omwami bamuyita Mutagubya yansanga ku typewriter nengamba tokwata ani yagamba kwata ku typewriter nemugani nakasitole kenza okukola naye tamale yali muvubuka ng'ali musomera nga jangu osobola okuwandika amawulire nemugani emanyika sports ogenda eri ku kisaawe kigoba ogenda sports ebikonde biki